ngenda kusaba osobola okuba nti obakubira amasimu n'okubanga bakutegeeza ku demonstration eno egenda kubera mu ggwanga lya Bungereza kubanga twetaaga okuba nti tukola buli kimu mu budde okutaasa eggwanga lyaffe. Obulango babuweddeyo. Njagala mumpitira DPC wa Ode Kampala ne OC wa Nankolebe Police Station tusimbule tugende mu maaso. Mpozi kansooke nzanye akantu kano tuleke tugende mu maaso nga bulijjo wenjagala okatandikira bulungi nnyo. Tugende mu maaso kali ludda wakano yeah. Alright, katandikira wano wet. Fundabaganda. We shall crush those enemies as we have done in the past. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. Alright, we shall crush ye ajaba crushing ngabo yali akola before ndoza kanza nyina kana akantu tusimbule video yaffe kuba tugenda ngenda bwa akalozo mbona ekigulero gitusimbule video. Alright, amazima tumisinga kabaka waffe yanga tuya tumisinga ebitenkanika Obuganda ugasena abantu abalabanji nkuyanja abenjawulo abendinga ezenjawulo wali ajasi bagala kwanga balengera kabaka because kabaka bwetubanga tumulizeko eddoboozi lyaffe amazima essanyu welitandika okwanga tuwulira era ng'ebbanga ly'amazinga amazima tetumuwuliriza amu emitima kati saawa zino gisobodde okubanga giraliikirira amu tuwulyanga just we are heartbroke because nga tunaakulaba kabaka waffe era nga bwe tuba tuwulirize ku kigambo twandibanga tusaba amazima tusaba tuwulirize ku kabaka waffe wa Buganda buli omu asobola okubanga amazima ga Katonda gakkana buli omu asobodde okubanga awulira buli kimu nga awulira essanyu enga saawa zino twagala kulaba kabaka tusaba just mu ddembe mu bulungi amazima tulabe kabaka waffe. katandika program muterevu. Alright, mbulamusiza nnyo mu mulundi ogwokubiri okusookera ddala njala sooka kuyisaawo akalowoozo n'ekigulero gituuke tugende mu maaso. Akalowoozo kaaliro njala kagende eri mwenna bannayuganda abaagala enkyukakyuka ne bacomrade mwenna abakola morning shift, midday shift, evening shift, night shift mwenna mbatumiddeko bali kukola mirimu egyo abaposting abakomenting n'abakola live ku buli platform yonna ku social media nga oli wankyukakyuka n'abalwanira eddembe ly'abantu buli omu gyali gy'abonaabonera. Akalowoozo kano leero kankabaweereze kagende gye mulimu bali kukola omulimu ogwo. Mu kukola omulimu ogwo tusangamu ebisomooza bingi. Ebisomooza ebyo lwakuba tebisinga ebiseera ebisinga okubyetegeeza tekiba kyangu nnyo naye njala kugamba nti senkusigula nkusigule bw'ogwa wattu akuyita kadduwannema. Lwaki akuyita kadduwannema? Ku social media platform kuno ffenna tuwagira President Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ebyo byakkiririzaamu naffe bye tukkiririzaamu. Mumpulira bulungi nnyo. Ffenna bakomrade bakola omulimu guno ku social media. Ffenna tukozesa mitwe gyaffe ne information tugisaka mu ngeri yonna ate tukozesa ssente zaffe tukozesa buli kimu ekyetaagisa. Ku baana bonna bali ku social media platform bakola emirimu gy'enkyukakyuka n'abalwanirira eggwanga tekuli gwe basasula buli omu akola ku lulwe. So we should respect each other buli omu bw'aba akola omulimu ogugwe. Ffenna twagala nkyukakyuka y'ensonga lwaki tewali gwe bawa information okuva ku headquarters, tewali gwe bagawa scripture, buli muntu kyayogera akyogera ku lulwe. So bwe tubanga tukola nkyukakyuka ngera tuli mu nkyukakyuka, please njala basaba tuleme kubeera distracted. Kwolwo be tuyita ba distractors nga bo baliwo ku distractinga. Buli lwe tubeerawo n'ekintu ekibuuminga ku nsonga nga wafuuka distractive eri ekintu kye tuba tutambuza. Naye njala kugamba ekigambo kimu. Njala nnyo tukozese emitwe gyaffe. Tutya toyingira mu kintu ky'otamanyi kubanga abantu abasinga obungi balina ebigendera byabwe. Neffe ekigendera kyaffe kyakulwanyisa Museveni n'abo abantu bakozesa. Nabasomeseza ekigambo kye bayita divide and rule mwakitegedde bulungi nnyo. So ngenda basaba njala tubeere bakakkamu nga tukola emirimu gino. Ffenna tuli bankyukakyuka era President ye mukulembeze waffe nga akkiririza mu ebyo ebyenkyukakyuka. Era ye yakugamba nti mukozi wa bannayuganda. Kati wanga mukozi wa bannayuganda ng'agendera ku bannayuganda bye baagala abanyigirizibwa kiba kitegeeza ffenna gwe tufolowinga. Naye ekyenjawulo ekiri mu kino ekintu kino nti abaana abali mu struggle abakola emirimu gya struggle bonna
ba foot soldiers n'abala bakikola ku lwabwe nga bo ku lw'eggwanga era kyobola baga nti oliwo batuvuddemu obanga avudde mu struggle abagivuddemu nga ye ne family ye so sinti struggle yemira tero avudde mu struggle no oliwo avudde mu struggle agivaamu nga ye ng'omuntu n'agenda era talina kyakosa ku struggle kati saagala muntu addaawo yeefuule nti ye mekka wa struggle olw'okuba ali ku social media no social media we share equal responsibility kubanga abagula data abasharinga information abagitambuza they have same rights and equal rights mu kintu kye bakola so entalo zigenda ku social media nga tuli mu crucial moment muzegendereze nnyo abantu abasinga obungi balina bibatambuza ebitali bigendere na musamu na ngeri gyetambulamu so nyala bategeeza nti ku social media kuno tekuli muntu yenna akolera nti akolera gundi buli omu akola okusinziira ku ekyo kyayagala one bonna bakomrade bali mu struggle bonna besasulira data besasulira simu zaabwe information baginonya bagifuna tekuli gwa information kubanga tewaliwo tujja information tujijja wano tumuli yagitwa wanchuka no so respect each other wante wali na nyini struggle buli muntu ne struggle yije tewali na nyini Buganda wa Baganda bonna so oli bwavana akolaga nti ye wa amaanyi nnyo okusinga struggle ye wa amaanyi nnyo okusinga bigenda maaso nti rasobola n'okuconvincinga abantu nti kino kiriwo ekindebe that is wrong fenna twagala ensi yaffe mu nkyukakyuka y'ensonga lwaki buli mwaka akozesa omutwe gwe singa tubadde tulina tujja information nti ya information yavudde egindi gundi yaganye ogikola nga bagimuwadde then that is another case ne buli mubaba nga akozesa ngalabiye sente ze obudde bwe nga talina wasayininga nti mukozi wa gundi please respect people mulekerawo okumanyira abantu kekabadde akalowoozo ka leero mulekerawo okumanyira abantu akalowoozo nkamaze tugenze ku Kigwaraji ekigwaraji kyalero no njala kigende eri mwena bannayuganda nga sawuddemu kibiina kya byabufuzi sawuddemu ddiini sawuddemu gwanga kimwova wabula kya bannayuganda mwenna era njala mu kinsalemu kitambuze buli wamu wekirina okutuuka era matumedde nnyo mwenna abaagala ekigwaraji okwetoola ensi yonna gye musinziro kiraba ekigwaraji kyalero no njala kiweereze mwena bannayuganda era njala mwefumitize bige bigenda okukolagula mu kigwaraji kino bikulu nnyo ate buli omu njagala weefumitirize oba waliyo kirabyeko waliyo kiwuliddeko gwe muganda wange mwannyinaze kojja wange ssenga wange mulina kye mutamanyi kankibabuulire mu nsi muno tuyitako buyisi akowayagivira tuli mukkabukka buli kintu kyonna ky'okola ng'okikola okulumya omuntu omulala owunzika gwakikoze tokifunye embuzibu naye abaana bakuva mu ntumbwe zo bakisasulira nkiddamu buli muntu yenna omulamu buli lwokola ekikolobero ku muntu gwe kijja kunyumira kubanga okikoze n'osasula naye ekikolwa ky'okoze kijja kuddira mu baana be bagenda okusasulwa lwaki mukyala ali awo omusajja ali awo omuvubuka ali awo wenna njala kugamba omuntu yenna akeera ku makya n'agenda ku muganga n'aloga omuntu atamuyinaako musango nga mukozesa ebikolwa by'akalogo kalenzi koza kamanye ng'akoza n'owebbwa nti ekikolwa ky'okuloga omuntu nga takuyinaako buzibu gwe ng'omuntu aloze ogenda kuwangula gw'ologa omuloga afuna ebizibu naye nkulayirira abaana bo kuva kwasooka mpaka kwasembayo be bagenda okusasulira ebyo byonna ebyandibadde bifeesinga ggwe njagala ombuulireyo mu Uganda yonna ne mu nsi yonna wali olabye omuntu omulogo ng'abaana be bonna bazadde bali successful fenna tuwangalidde mu Uganda mu bitundu bye njagala ombuulira family nga baga nti ogayi mu kuloga teri yamukwatira nsawo ombuulira abaana be nti baali babadde successful no abanga abadde successful nga tannatandika kuloga the moment atandika okuloga n'ayingira ebikolo by'akalogo kalenzi abaana batandika okusirana omu ku omu era ne basaanawe batyo kati mugane nga tonnagenda kuloga njagala kugamba ekigambo kimu gwe nga gwe omulozi ogenda kuloga naye oba osimidde ekinnya abaana bo n'abazzukulu ebintu bagenda okukungula mu bulogo bwo bajja kukwasaako emikono 5 olw'ensonga gw'ologanga omuntu
naye ate abaana bo bagenda kusiraana bagenda kufeesinga buli kikolwa kyonna ekikyamu olw'okuba aroga omuntu nga takuyinaako kikyamu kyonna kyakukoze. Mwenna mubadde mu bitundu ng'aga nti oyo musajja mu kuloga kafulu naye sooka otunule abaana be ku kyalo bafaana batya famire efaanana etya byonna buli lw'okwata simanyi ngenze kuloga musajja ngenze kuloga neighbor simanyi ngenze kuloga gundi mu bizinensi simanyi gundi simwagala ngenze muloga okikola gojja kubeera successful naye abaana bo bonna bo basibidde omusingi omukyamu bagenda kusiraana. Njagala ombuliyo famire mu Uganda nga baali bamanyi nti awo famire y'abalogo nga kuliko omuntu ali successful taliyo. Yensonga lwaki osanga omuntu gwe bayita nti mulogo nakano kankafundikire mu kiggula luggi nti yagula amayembe afune ssente entunula ye eba ndala ennyambala eba ndala abatafaananika era ssente bw'afa zikoma ku ye teri mwana addamu zeeyagaliramu kubanga obwologo tebabusikira eba ndagaano ekolebwa wakati w'emizimu n'emisambu emikyamu gitalaba nga byagala kunywa bunyo musaayi. So mukitegere buli yagenda mu bintu bya kalogo kalenzi nkugamba weegendereze nga tonnagenda eri kukola bintu bya bulogo kubanga tebizza kirungi mu bulamu. Ekyo mukitegere mu kigulalo gikyaleero gwe buli agenda mu kiro mu bintu by'obulogo manya nti osimye entaana eri abaana bo ne bazzukulu bo ku byalo mubaddeko mumanyi bulungi nnyo famire z'abalogo engeri gye zikomekkerezaamu tekuli mwana asobola kubeera successful batafuuka mamakedo bayiika windows bwe batabayiise windows bonna tebafumbirwa aba bafumbiddwa basiraanirayo abakola bizinensi basiraana mu kikanga ekyo kubanga bayina ekintu kye basasulira kitabwe yakola oba jjajja abakiyakola. Ekibadde ekigulalo gikyaliro video ketandike. Kansulenti Mayiga otuuse. Nga sinagenda wala kansooke mbagambe mwena comrade please temusharinga kintu kyonna kikwatagana na group ya Mpuuga oba Bedi Bwanika ezo ze tuyita total planned diversion. Nkiddamu temusharinga kintu kyonna kirimu group ya Mpuuga ebeera total diversion ekyemizanyo tujibasomeseza mu gitegedde. Era nde musanyifu nnyo okumanya nti kati abantu mutandise okutegeera nti eno diversion bano batuzanya kino. Ekigambo kye boogera wiiki ewedde ate bakiira ne bagine boogera ekigambo ekirala. Kati ezo bayita total diversion temuzigenda mu wano okujjayo kyenjala obategeezaako. Mu video bwendabye Bwanika n'oyo omukyala bwe bakoze ekyo kye bataddemu kyenjagala mbategeeze mu kitegeere. Abantu boogerako aba Buganda twezimbe nti beefuula nti balya mu kimu ne Mayiga bawamba ettaka batutte ettaka lya Buganda lyonna banyabo ne basima njala bategeeza. Buganda twezimbe ekulula kiyimba Freeman nejiwamu omusajja Mutaasa Kafeero Mayiga memba n'abala bangi nnyo era abatutta amataka ga Buganda basinga obungi ba Buganda twezimbe. Era Buganda twezimbe yena nnyini BBS. Buganda twezimbe yatwala ettaka ly'Ekyaddondo ne balizimba Kaakede. Buganda twezimbe yatwala ettaka ly'Emityana ne Waka ne Masaka bagenze kuwamba ttaka. So tebababuza akuza Buganda twezimbe ye Mayiga, Buganda twezimbe ekiyimba Freeman, Buganda twezimbe ye Mutaasa Kafeero n'abala ka group kanene nnyo. So ebyo bayogedde byonna diversion ne mu kimanyi kyataddemu kyembaga Buganda twezimbe ya Mayiga, kiyimba Freeman, Mutaasa Kafeero n'abala abali emmengo. So eyo diversion temugigendera kola temusharinga. Atuvudde. Onaku lwajjo Radio Sunday program embuli bulange emmengo naze ne bategeeza embeera nga bweri ne bategeeza nti bajjajjaffe abasoyiro tebannakubako kya mulubaale ku Ssaabasajja Kabaka oluvannyuma lw'omuziziko ogwateekebwawo abeeyita abeddiza obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka singa abafunye enkenyera be bayita ba next of kin okuli Ssaalonga Mulengejja Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga okuli Apoli David Wasajja n'abalog Agnes n'abawiiki ne Saara Kafuuti oba Saara Kagere be bantu abeefula ba next of kin aba blockinze abasoyiro obutalaba ku Ssaabasajja Kabaka. Kiki ekigenda maaso olwaleero Mayiga kwoli Nabagereka kwoli Kawaase kwoli David Mpanga kwemuli njala musharinga video eno tuve mu ngambo ezitambula ku social media.
njala soka kukola kye tuyita disclaimer. Mumpulirize bulungi, njala soka kukola disclaimer. Wala wetulaga 1. Ngenda soka bagamba nti nze sinze custodian wa information. Oba nti nze alina information okumekeredde ku nsonga zonna ezikwatagana ku Ssaabasajja Kabaka n'ebiri mu Buganda, wepo n'ebiri mu Uganda. No. Buli muntu alina source of information gy'agijja. Nange nina gye njijja ne nkola search yange ne njja ne mbawa information. So sinze omuggalanda wa information. No. Wabula gwawuliza information gwatwala obudde n'otandika okulonda mu kino kye baŋŋambye kiri kikya kino kituufu kino si kituufu. Kubanga information efuluma ku speed. Kati buli omu twala obudde ofulumye okwate information gye bakuwadde gye baŋŋambye entuufu ogigattanganye ojja kumanya kye kituufu. Tebakugamba nti nze custodian wa information nti yange bwe ofuluma yebeesembyeyo nedda. Information ekyuka. Tulwana ne dictator kye kisooka. Tulwana n'abantu abalina ssente. Tulwana n'abantu abalina degree mu diversion, mu blackmail ne mu propaganda. Nga basobola okuliyetinga ekintu gwe n'ojja n'olowooza nti kintu kituufu kumbe kintu kikyamu. So njala bagamba buli omu kozesa obwongo bwo ng'owuliza information efuluma ku social media. Nange gye nkuwa gikonsuming owulirize n'endala ogattanganye ofunemu ekituufu. Kye njagadde osooka okukola buli omu ategeere kozesa omutwe gwo. Tuvudde waawo. Olunaku lwajjo bwe nazze ne mbawa information eyo ndowooza buli kimu mwakiwulidda mwakirabye. Wabula ekyennaku ekiriwo nga sinagenda ku information gye mwagala okuwuliriza. Njagala mugoberere nnyo wadde temukomentinga oba bablockinga. Mugoberere nnyo ka page akale ku Twitter ne ku Facebook ke bayita Buganda Kingdom n'obwegendereza n'ebintu bateekako. Mugoberere nnyo ebintu ebiwandiikibwa ku BBS Telefayina n'obwegendereza. Mugoberere nnyo ebintu ebiwandiikibwa ku CBS Emmanduso ne CBS FM byegendereze. Njagala mwenna abaddewo okuva mu 1993 nga muolaba ebintu Ssaabasajja Kabaka engeri gy'abikolamu ne Buganda engeri gy'etambulamu n'ebintu batandise okuwandiika ku mitimbagano gyabwe. 1. CBS Emmanduso olwaleero ewandiise bw'eti ekitabangawo the moment kasitotekawo ennaku z'omwezi n'ofundikira ennaku omwaka n'ofundikira n'omwaka kitegeeza olina obubaka bw'osindika. CBS kino kyewandiise. Ewandiise bw'eti ennaggalabe Buddo ewasibuka ekifundikwa Ssaabasajja Kabaka Mutebi mwali alamula. Kyandibadde nti ate era n'akiwandiise mu bukyamu. Ekifundikwa ky'Obwakabaka bwa Buganda tekisibuka Naggalabi nedda. Kuba tewaliwo muti kubasiba bifundikwa bino era ekifundikwa tekibeera Naggalabi. Ompulya bulungi mu basajja mu bali emmenga Banyarwanda. Yenna yakoze post eno yawandiise bw'ati. Naggalabi Buddo ewasibuka ekifundikwa okusibuka ayawandiise ekintu kino kye bayita ekifundikwa okimanyi. Ekifundika tekisibuka. Ekifundikwa tekisibuka nedda. Nti Ssaabasajja Kabaka Mutebi mwali alamula. Ekyo nakyo kikyamu. Ne bwandikawo 1993 mpaka 2024. Kati gwe ayina lwamu omutontojja kitegeera lwaki batadde okuva 1993 mpaka 2024. Kubanga tekibanga njagala ondetereyo post mu myaka gina 31. Ondetereyo post nga bali bawandiiseko ekiro ekifaananyi. Kitegeeza bakulaga it's a premeditated statement nti kikomye wano. Ontegeera. Akoze statement eno post eno akulaga nti kikomye wano 2024. Njagala ondetereyo post from 1993 nga batuuka ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka bakola messaging eno. Yiyo 1993 2024 ne bakomaawo. Yiyo kitegeeza akoze post eno akimanyi bulungi nnyo kyawandiika.
ate ekifundikwa ky'obwakabaka tekisibuka Naggalabi. Naggalabi gye batuuza oba gye batikkirira kabaka yenna abaalidde Namulondo oba Omulangira yenna. So nsi wasibuka ekifundikwa nedda. Mutegeera Abanyarwanda batudde Mmengo. Ekyo si kyekikunduza mutegedde bulungi amakulu post CBS zeekola na buli kimu. Kati katusimbule video akatambi mbutongole katandise. Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja kansulenti otuuse. Oli mu kuzunga ensi yonna oli wetala olinga wakagatta akamu. Kansulenti wetwogerere essaawa zino. Obuzaabuza entambulayo. Naye buli wotambula wonna tukulaba obuzaabuza entambula. Ova wano dda wali ova wano dda wali obuzaabuza abantu neffe tukutambulirako. Njala tegeeza Obuganda olwaleero nti Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja bwetaba ntaanya wetwogerere essaawa zino ali mu ggwanga lya Namibia. Bwetaba ntaanya Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga Mulengejja ali mu ggwanga lya Namibia. Yali nnyo olunaku lwajjo okuva mu ggwanga erya Amerika ng'alina okutuuka e Namibia akawungezi ka leero era nkime bwetaba ntaanya ayinza okuba atuuse mu ggwanga erya Namibia. Kiki ekimuleese mu ggwanga erya Namibia? Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja wonna wooli essaawa zino mmanyi ondaba nze kankwabye ensi eremanya kyerimpa. Okusookera ddala nga tonnasimbula kuva mu Amerika wasoose nosinkana omusajja Ssempijja eyali akulira abakuumi ba Ssaabasajja Kabaka eyaddukira mu ggwanga lya Amerika n'omusinkana. Bw'avudde awo gye walaze omanyiyo bulungi nnyo. Gye walaze nosinkana Nnaabagereka Sylvia Nagginda otegeddeyo bulungi nnyo. Eno ye address gye wamusinkanye. Kangisomere ensi nze sina kyakukola. Wasinkanye Sylvia Nagginda Luswata mu Brewery Wilshire Brewery Hills a 4-season hotel, a 4.5 star based on 217 reviewers. Nenga address yeri 9500 Wilshire Brewery Hills, California, United States of America. 90212 ye hotel gyewasinkanye Sylvia Naluswata nga tonnava mu America kulinnya kugenda mu ggwanga gy'oli. Eyo hotel gyewamusinkanye. Kanjiraga abantu. Eyo hotel gyewamusinkanye. Eyo hotel gyewamusinkanye. Bwamaze omusinkana ne mwogera bimwogera kyenjagala nsooke nzijewo wano kubanga amuyinza okiteeka mboni muga nti yamusinkanye bakola ki. Basinkanye mu cafeteria wa open space gye bafunira fresh drinks ne boogere bayogedde lwavudde awo n'apaakinga n'alinnya okutuuka mu ggwanga lya Namibia. Njala kutegeeza eggwanga n'Abaganda mwenna mbajjukiza nti Wasanya Kalolo Charles Peter Mayiga, David Wasajja Pooli, Agnes Nabaloga, Sara Kagere be bantu abateeka omuziziko ku muntu yenna alina okugenda okulaba Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia. Njagala ensi etegeere
nti Ssaabasajja Kabaka bw'ava mu ggwanga lya Bugirimaani yali alina kugenda mu ggwanga lya Amerika okufuna obujjanja. Bano balimukwata namukyusa namuyingiza eggwanga lya Namibia lye baali basirikidde. Akabinja nno kano mulowooza kaliko abantu 4 oba 5, akabinja k'abantu 15 era bakola obutaweera okubanga babeera ku ssimu nga bakubira ba agenti baabwe mu ggwanga lya Namibia bakube buli kimu ekisoboka eddagala Ssaabasajja Kabaka mube eddagala afe, naye abasajja baga nti omusajja bwe tukuba eddagala akyagaanye okufa. Akabinja kali ku bantu 15 nga bali mu Uganda awo, naye nga mulimu abalangira n'abambejja n'abantu abakola emmengo saako ne mu gavumenti. Omukulu ono mu kugenda mu Amerika, jjukira omukulu oli Douglas Mukiibi abadde oba nja muyita abadde private secretary wa Kabaka yafuluma ne medical reports za Kabaka saako ne passport za Kabaka n'akumona za Uganda. Era passport zino ne medical reports abadde nazo ebbanga lyonna okutuuka Mayiga lwe yazifunye n'agenda nazo mu ggwanga lya Amerika, era gy'atambula nazo okutuuka okugenda mu Amerika yavudde ayinza okuba nti alandinze naye ng'ajja kuba yeekweka. Na kino kankyogere naye ngenda kyogera nga maze okubawa information eno. Mayiga okimanyi bulungi nnyo nti mission yo ne banno yakusaba nnyo Ssaabasajja Kabaka mwe mukole bye mulina okukola, naye ndowooza owulira kikutokota era pressure ekuyitiriddeko. Gwe kennyini okimanyi nti nno essaawa zino pressure ekuli bubi, toyagala kintu kino kisemberamu. Kati kambabuulire, teweewuunya ng'owulidde nti Omutanda afulumiziddwa n'atwalibwa mu ggwanga erya Amerika. Teweewuunya okuggyako nga bakiremesezza oba nga kigaanye, naye teweewuunya nti owulidde nti Ssaabasajja Kabaka afulumiziddwa n'ayingizibwa eggwanga lya Amerika. Muyinza obutakiwulirako naye nze kankifulumye ng'obudde bukyali. Teweewuunya nga bakugenda Ssaabasajja Kabaka agenze bamututte mu ggwanga erya Amerika naye nga bagenda mutwala batya. Wasanyakawo Charles Peter Mayiga Sanoga Mulengejja yakwataganyira ba dokita balinga babiri bakafulu mu ggwanga erya Amerika ku biragiro bya Yoseliti bahabulwa ne bagamba nti balina omufunira amalwaliro ge bayinza omutwalamu, era bwati bwe babadde okusinziira ku baana abayita mu bisenge bya zilaputopu n'amasimu abakola omulimu gw'enjawulo. Yoseri bamutaddeko pressure ate tayagala kusemba na kintu kino. Yagambye bwati mu conversation between Mayiga n'abasawo ng'abasawo ne bamugamba twagala kufuna confirmation okuva ewa Yoseri. Yoseri ng'ayita mu bawandiisi b'abeekyama bino bayogedde wakati waabwe w'abasawo ne Mayiga n'abakozi ba Museveni abeekyama. Bagambye bati babiri mu Luzungu nti kansoke mbise mu Luzungu mbize mu Luganda. Please let Kabaka know that we have 2 hospitals and Atlanta, but we will go to Washington DC for better protection. Nti bobo tuuse tegeeza Kabaka nti tulina amalwaliro 2 ge twagala okugezesaako tulabe, naye nga waliwo mu Washington DC ne mu Atlanta, naye ndowooza eri mu Washington DC lyandibadde ebiro eddungi. Don't talk about the private jet yet. We still need to get a yes. Bamugamba tageza n'ategeeza Ssaabasajja Kabaka oba omuntu yenna nti bagenda kufuna ennyonyi ey'obwannannyini n'omujja e Namibia kubanga bakyalina okufuna go ahead oba yes okuva ewa Yoseri. N'abagamba let's only talk about the hospitals right now. Nti katusooke essaawa zino twogere ku malwaliro ge tugenda okukkiriziganyako. Namugamba nkubira ku lukomo lw'essimu essaawa yonna naye okuba ku ssimu yange gy'olina eya WhatsApp tusobole okukola ekintu kino kiggwe mu bwangu. Mugambe nti
amalwaliro gali abiri gokka naye nze lyesinga okuba nti njagala ategeere eddwaliro erya Washington. Tuyinza n'okulowooza nti tusobola omutwala muri Atlanta niyinze okuddibwamu okwo era n'okuyambibwako mu bbanga eritali lyawala. Zamutegedde bulungi. So teweewuunya nga owulidde oba towulidde nti Ssaabasajja Kabaka bamututte mu ggwanga erya Amerika olw'ensonga nti abantu abasinga obungi bamaze okukola save mu Namibia teriyo yenga ensi ya Africa y'eddungu teriyo facilities zinza kujjanjaba Ssaabasajja Kabaka ate kijja kusoundinga bubi ti Kabaka yakoze eki yafunye obuzibu mu ggwanga erya Namibia kati bagezaako bino byogedde okubalaga nti nze mbabeera mu maaso ne mbabeera n'emabega abantu bano zamukitegedde bulungi nnyo. Wasanyisa nti nayinza okuba alandinze oba tannalandinga mu ggwanga erya Namibia kubanga tebasobola kufuna Ssaabasajja Kabaka muteeka ku nnyonyi ya bulijjo ey'abasaabaze balina mufunira nnyonyi ya bwannannyini emuvuge okuvaawo mpaka mu ggwanga erya Amerika. Kati mu ggwanga erya Amerika eyo gye baagala omutwala amalwaliro nga babuulidde twongere okukuba omulanga kubanga nabagamba nga bwe kyali ekya Olanya ng'ekyolanya bwe mwakyulya bwe kyali nakino baagala okikola ng'ekyolanya bwe kyali nakino baagala okikola ng'ekyolanya bwe kyali nakino baagala okikola mwena abagobera sitori ya mugenzi Jacob Olanya yali former speaker nakino baagala okikola. So nno y'ensonga lwaki omwami ono alandinze mu ggwanga erya Namibia olwaleero. Mutegedde bulungi wantu awo. Naye nga weewuunye omukulu ono yalina medical reports za Ssaabasajja Kabaka yalina ne passport za Kabaka naye nga mbategeezezzaako nti Kabaka yali aligenda kubeera transferred mu ggwanga lya Amerika bano ne babikyusa nga bwe baali baagala. Awo tuvuddewo nga batugamba nti akatali kabbe amagumba olyosula mu mulyango. Omukulu David Mpanga ne mukulu Twaha Kawasi abakungu Emmengo ntegeezeddwako mukubira mikwano gya Kabaka gyonna n'abantu abanene mu Buganda nga mbagamba bambi teboogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka olwadde we nawa gyali. Mukulu Daudi Mpanga Loyo Mutendeke kuva ddi nga muyina olukusa okugaana bannayuganda okubuuza n'okutegeera embeera Ssaabasajja Kabaka bwali nga mukuba amasimu Twaha Kawasi. Baganda bange njala bategeeza ffe tetulina gwe tulwanaye twatega kintu kimu Ssaabasajja Kabaka ali luddawo gwe lwaki okwata amasimu n'osiba ku ssimu ku switchboard y'omulanga obakoza n'okozesa essimu ze ez'omungalo nga mukubira abantu ababiyitibwa mbagamba temugeza ne mwongera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kikye mukwekerera. Daudi Mpanga Twaha Kawasi oba yomyuka wakatikkiro w'okubiri waakusatu saagala kumanya lwaki mukubira abakungu abasajja ba Kabaka mikwano gye baleme kwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka kikye mukweka Daudi Mpanga Twaha Kawasi nakali akasajja kakani kala ak'emitiana ku bugalubindi akalina obungi obukalinga obw'emmesezi n'ensolima mukolera ani gwe mwagala okuba nti muyimiriza abantu okubakubira amasimu tebageza kubuuza ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka nakyo ekimuliko mweddeko ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. David Wasajja ayagala mu ngeri yonna esoboka okuba nti otta Ssaabasajja Kabaka godde mbigire ebye ekitasoboka. Njala kutegeeza mukulu Jjajjaffe Kasujju nga yakubuulidde n'abalala bakubuulidde okimanyi bulungi nnyo nti mu Buganda baalula abaana ne bakolebwako emikolo naffe abantu ba bulijjo negwe ku myaka gyo ogenda mu myaka 6 oba olina emyaka 6 tewayalulwa mu nkola ey'abalangira kati nga ne Kajjaga kennyini gye baalulira abalangira n'Abambejja Kajjaga mwamutunda
Gosubide ku myaka gyo gwe yeri panti ogenda kufuuka kabaka wa Buganda mu ngeri yonna esoboka. Ekisooka nnyoko si mukazi Muganda. You don't qualify. Ekyokubiri tuli mwana wa Muteesa. Ekyokusatu tokolebwa nkomera kolo gy'abalangira ku myaka 6. Where were you? Wali ludda wa? David Wasajja. At 60, if I'm not mistaken, or you are approaching 60, where were you? Mu Buganda omwana alina okulya Namulondo ateeka okubanga nnyina Muganda ne taata Muganda. Mama si Muganda. Ate tuli mwana wa Muteesa. Tewakolebwa nkomera kolo gy'abalangira. Kati ku myaka gyo egigenda mu 6 banaakulaba ssebo ng'ogenze olw'okuba mwagala kwefuutika mutajja ogende ekajjaga bakuggyemu engoye batandika okwalula kisoboka kiteekwa egyo emyaka gyo mukulu kulanga ebintu tebisoboka era njala kkubira omulanga jjajjaffe Kasujjulubinga njagala oveeyo obuulire Abaganda mu kaseera kano we tulina okwogera buli kimu kyonna ekyali kisirikiddwa wandibulidde Obuganda lwaki omukulu ono eyeeyita mutabani wa Muteesa lwaki ku myaka gy'egyo gy'alina teyasobola kwalulwa ng'abalabe baayalulwa era atwagaza ki? Obuganda bwandiyagadde okutegeera ono ayagala Obwakabaka atayalulwa nga takolebwa nkomekolo gy'abalangira atwagaza ki? Kiki ekyatuukawo? Jjajjaffe Kasujjulubinga Obuganda bwandiyagadde okumanya abalangira bakolebwako emikolo nga bakyali bato nga bazaaliddwa. Kiki ekyatuuka ku Wasajja ku myaka plus egigenda mu 6 teyakolebwako mikolo gya kirangira era teyalalulwa bagenda kukwalula ddi? Aho nvuddewo. Mu system buzaabuza ofuge era n'okukola abantu okubafuula nti bali bize nnyo. Njagala nagga Abaganda njagala mwetegeerere. Mu Buganda nnyinimbwa abataliiwo tewa bakikolebwa kyonna. Webuze lwaki emikolo gikolebwako sipiidi mu Bulange Mmengo era nga n'ennyiri Matikkira ataliiwo nga nabo kennyini tebamanyi gy'ali balonkinza amatikkira era bagalemeddeko nti gagenda kubeerawo balonze n'akakiiko akagenda okukola amatikkira ago. Mugenda gakolera baani? Mugenda gakolera bannyammwe bakitammwe baani? Ne bw'obuzaabuze ekintu kyonna kimala ne kigguka era ne kijja yomwe abali mu kulwana information ekwatagana ku Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwe ebintu bigenda kuvaayo ku lasiti byonna nga bituufu. Mulyeetondera Obuganda bugenda kukola ki? Olunaku lw'olwaleero Bulange Mmengo efuuse comedy. Oluvannyuma lwe bataddeyo engeri y'omwoleso naye ekibadde ku Bulange olemwa nga bakola ebintu byonna ebiraga nti Buganda bagifuula ya comedy nga bataddewo obugologoosi buli mu kuzino ekitaba Bulange bagifudde ya comedy. Daba kino ekyo kibadde Bulange olwaleero. Ambazanyira akala mugenda kutya.
ekikolwa kino bagezaako nnyo okusangulawo ekifaananyi ekiri mu Buganda nti Buganda waliwo embeera eriwo. Bakipinga busy state empampinga ssente abali emmengo bagezaako okugyawo ekifaananyi kiri babuzaabuza abantu. Simanyi babadde simanyi mwoleso simanyi balonkinga mwoleso bakipinga busy abantu okuba baleme kubuuza bibuuzo nti ekigenda mu maaso. Bino bintu tebibaddeewo mu Bulange bukyanga Kabaka abeera, bino tebibaddeewo. Era gwe atalina abantu tosobola kumanya ki ekigenda mu maaso. Tosobola kumanya kigenda mu maaso nti bakipinga abantu busy okubabuzaabuza. And they are spending billions of money okukweka information. Radio kanzanye kansoke nzanye obaka buno owekitiibwa Dani Muliika bw'ayogeddeko n'omusasi omu abadde amuteeka mu kiboozibozi. Wulira. Genda maaso owekitiibwa obwakabaka buwambe obwakabaka muwambe ni quotes abantu batugamba nti amaloboozi agatigana nti sijja kubanenya abakyogera kubanga gwe abantu abateeka okutuukayo bwe batatuukayo nakutuwa bituufu. Abagala okujjanjaba Kabaka bwe bali banyize bankubidde waliwo ne yagamba nti ayinza okutuwa n'ennyonyi ku ssente ze. Naye sirina bwe ntuusaayo ddoboozi. Ndowoozebwa okuba advisor essimu gye nali nkuba teyitamu. Njagala owulirize bw'abambuuzizza nti ebigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda okkiriza nti Obwakabaka buwambire Ssaabasajja Kabaka muwambe Oweekitiibwa mugambye okusinziira ku biriwo abantu abakola ekintu ekyo batuufu kubanga abandi babadde babawo ekituufu bo bennyini baziyiza abantu abandi badde baleeta amazima. N'akugamba nti nze ndi omu ku bayiwa amagezi abakulu naye n'essimu ze nali nkubako teziriiko eza Ssaabasajja Kabaka. Mayiga essimu Kabaka kwe yakubira ku ssimu kimpozi. Advisor omukulu Oweekitiibwa Dani Muliika essimu kwe yafunira Ssaabasajja Kabaka omukubira okumubuuza n'okumuwa ku magezi essimu teziriiko. Gwe Kabaka amufuna ku ssimu ki? Njala tudde mu kawulire bulungi nnyo. Njala nkazanye kona mu kawulire. Genda maaso Oweekitiibwa obwakabaka buwambe obwakabaka muwambe ni quotes abantu batugamba nti amaloboozi agatigana nti sijja kubanenya abakyogera kubanga gwe abantu abateeka okutuukayo bwe batatuukayo nakutuwa bituufu. Abagala okujjanjaba Kabaka bwe bali banyize bankubidde waliwo ne yagamba nti ayinza okutuwa n'ennyonyi ku ssente ze. Naye sirina bwe ntuusaayo ddoboozi. Ndowoozebwa okuba advisor essimu gye nali nkuba teyitamu. Akaseera kano tukavaamu tutya naye waliwo omukwano gwange ennyo eyaŋŋamba nti ekitawaanya Ssaabasajja Kabaka nnono buwanguzi bulwadde bwe batugamba. Nabiwulira ne Kalisujju n'akuvaayo nagga nti bwe bannono mu ddakiika 5 ajja kubitereeza. Tewabiwulidde biri ku midiya yamu butereevu kakati. Kikibuuzo si kyangu kya buli kya ggwanga lyonna oba kyalinanga. obuwambe buno tubusima tutubuvaamu tutya? Singa ssemateeka waali nga ffe tulina abantu singa tweyogere. Ensobi zikyasobola okutereezebwa ze twagwamu ba akabaate ke twagwamu. Kati buli muntu assa obwongaawo akabaate nga kubuulidde engeri gye kajja kutukozesa constitution yeteri yaffe. Ate n'okugikyusa tebagikyusa kutubuulira byegamba. Omukyala ogamba nti oli atamanyi Luzungu yazza musango okubeera mu ntuuze wano. Lwaki omukolako ebintu byatategeera? Lwaki tetuginyinyala? Kati okimanyi nti constitution eyo yali eragira civic education okukomawo. Abantu tebali civically educated kyova osobola okuwulira ng'omuntu ajja n'akulimba bw'onompa wano obw'MP nja kulimbira oluguudo. Gwe mulimu gw'MP kakati n'okuba ne mu ngalo
ne basanyuka nnyo. Olinaga nti genda mu paalimenti naye ebibyo bisalibwawo eri mu State House oba gindi eri ogireka kati eri ne bw'anaayogera okwekunkumula nga byamagezi tojja kubikkiriza kubanga bakugambira kyankwanza oba gindi. Kakati awo olinza otya okukiga ekyo bantu n'ebantu ye judge era kyekyabategeeza singa bakimanyi nti constitution kyeva egamba obuyinza bw'abaki bw'abantu. Obwo nange sijja kubeera nga muliikalooni nze ninako responsibility naye ebintu ebivaako omutawaana. Amaloboozi agava mu bantu ab'enjawulo aganenya administration y'emmengo ku mbeera Kabaka gy'alimu ogoogerako kiwe kiti? Nagoogerako kijje siri kyenkikugambye nsaagala kubeera munanka sijja kuba simanyi kye babagamba simanyi kye batabagamba. Responsibility yiyo nange ffenna kuwuliriza n'abali eyo abasigaddeyo ffe tumukulemu omulimu mubuuze kiki kye babagamba. Bwebanga neno ekinono yetutawaanya tutuukirira n'essaawa eno ate munono mugyotegedde n'abagikolako. Abataka be basooka ebyo byennone olukiiko lw'abataka. Ndowooza owulira kinnamawulire bwe kibuuza ebibuuzo mbu baatugamba mbu nnono. Kati ennono tugikola tutya? Amuzzeemu Kasujju Lubinga alina okukola ku nsonga ezo yasaba eddakiika 5 oba 3 ensonga ezo azikoleko bamugaana okugendayo. Namugamba ate ensonga z'ennono ziba z'abataka naye ate abataka bo bennyini bagenze Namibia bakyakonkomalidde Namibia tebannalaba ku mukama waabwe Ssaabasajja Kabaka. Kati munnamawulire abuwayokyereza kubanga musasula okusiruwala mubuzeebuuze by'ekisiru kati mukitegedde gye tulaga ne gye tugenda awo tuvuddewo. Musajja mukulu ono Arosius Matov Joy Senior yakoze ekitontome kino njala mukiwulirize mukiwa obudde mukiwulirize ngera mu ekitontome kino obudde mukiwulirize. Obuwambe buno weewaawo mu maaso ga Katonda tetusaanidde kubanga tetutuukiridde anti tuli boonoonyi. Mu maaso g'Omukama wange tetujaawo tetusaanira olw'obujeemu bwaffe kyeguba gutukka mu vvi ne tukkiriza nti gutusinze si lwakuba nti tukuuma bubi wabula lwakuba tetukyakuumira ddala tetukyasobola kukuuma. Bya bwewussa bwennyini bye twegumyamu n'okwekubagiza nti olusubi olumu bwe luva ku nju tetonnya. Eyaffe tetandikidde mu kutonnya butondo wabula okuyiika ebitaba by'omusaayi. Naye nga ddala lwaki ffe obwenkanya bwe buliwa mu mbeera eno ddala ffe tetuliiko waffe wano bwe wataba waffe ewaffe yewa Mukama wange. Bwe wabanga waliko ewaffe nga tewakyali waffe olwo tuddukirewa twekukumewa kubanga buno obuwambe bwennyini ewa Katonda gye twandiraajanidde ababaka be twandiiseemu okutuwolereza ate ku bituuti bakuumisibwa migemerawala ate ne Namulundu yennyini yeebungululwa bibomboola kyokka n'eddamula ekulemberwamu Bugombe. Nkimanyi muli ba mukwano mwogeranya ne mukkaanya muwulizaganya ne mutegeeragana musobyagana ne mweddiramu. Ababe be bangi okukira ababo kubanga naffe ate tuli babe watyanga ababo abakumazeeko kubanga naawe ate obawuwe ate nga kisobokera ddala. Bwete yali mu buya okukekeza ennyago Kawanda Muliro bwe yali asindiikiriza omusuutibwa aziika ebyennono byaffe naye amuziika eyo. Kisoboka okuba nti mugwano gwaffe yatwazikamu lwazisi tusobole okubimuddisa mu kukkaanya okukwenyekwenye. Lwaki twepaatiikako ery'emmombose nga tuli kwaffe? Lwaki twebatiza ery'enfuuzi nga wooli? Lwaki tulemesebwa olulimi lwaffe lwe twayonka ne tukakibwa olutaliiko nnono? Omwana w'Abasamulekkere yalugaana.
teyaluganya, omwana w'omulungi teyalwaniriza, yaluzira. Omwana w'omusuutibwa y'anaalusenza lusendewo olulwe olw'abajjajjaabe. Abeeyanza ebitongole olw'ebitiibwa, amagandula n'omulyo. Mwoyo ababikuliraani abafujjako eddusu. Batukuluzibwawa okusaanira, batendekebwani okutuukirira. Bakimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'ebitongole ewuwo buluŋŋanyizibwa butonzi. Nkakasa kino bakimanyi era bakituukiriza. Ekitontome ekyo bwe nkiwulidde kindeese ebiyengeyenge n'okwebuuza nange kennyini lwaki najja ku bwenyi bw'ekitabo kuno ku social media okukola ensonga zino, nenzijukira nti wabeera ebintu biyita abantu nga tomente bigenda bayita. Si buli muntu nti asobola okukozesa obwongo bwe n'omutwe gwe okukola ensonga zino. Mu Uganda, mu nsi erimu enfuga etali mu mateeka, okunyigirizibwa kungi nnyo. Abasobola okwogera bangi naye batya, abamanyi ekituufu bangi nnyo naye wattu batya okuttibwa n'okuwambibwa. Ate abo abalina eddembe okwogera n'okubuulira ensi balwanyisibwa mu ngeri yonna esoboka. Yensonga lwaki bwe tuba tutuuka ku kinyuzi ky'ensonga ebeerayo abaleeta okukyusa endowooza y'abantu n'okulwanyisa abo abali ku mulimu gw'okukyusa ensi. Bwe mpulidde ekitontome kino, wattu nange ne mpulira nga ag'ekisajja ganzigwamu, kubanga ezziga ly'omusajja liva wala, n'okwetonda kw'omusajja nako kuva wala. Naye musajja mukulu wabanga wandise ekitontome ekyo, gwali eyo akyagawumbidde ng'olowooza nti oli seefu, toli seefu. Ensi yaffe bagitwala mulaba. Byonna bimule bigenda mu maaso mulange Mmenga. Abasajja abikola bonna ekyo kye bayita ekiguumanza ng'ente esula enkoto oba emberi w'ekyoto, gwe olowozesa olowooza ekumamu kumba emmere wattu eri mu kkona. Y'embeera egenda mu maaso mu Buganda. Ensonga zino ze twogera tetunaye gwe tulwanyisa, kubanga nze sisobola kufuuka mukiise mu lukiiko lwa Buganda, sisobola kufuuka minisita mu Bwakabaka bwa Buganda, sisobola kufuuka Katikkiro mu Bwakabaka bwa Buganda, sisobola kufuuka wadde ow'omuluka. Lwaki? Kubanga siri musiige, saasiigibwa, ate era sirondebwa. Ate naye aba bannonze nina okuyitibwa okulala, kubanga Obwakabaka sisaanise bukolera leero, nabukolera dda. Ne mu mbeera gye nabukoleramu yali yakusomesanga byenkola essaawa zino. Abantu bangi abamanyi ennono abateekeddwako ekigere wansi obutabigera ku nsonga zino. Kale njala bbaga buli muntu yenna gy'oli. Fa nnyo ku nsi yo, fa nnyo ku buwangwa bwo, fa nnyo ku ggwanga lyo. Kambaddiremu ekitontome kino. Abadde takiwulidde ng'obadde okyalina w'okutte, naawe wennyini ojja kutegeera nti olina okusituka. Jjukira bwe tufuluma information yino bagirwanyisa bangi. Gwe tolowooza nti buli ayogera Oluganda Muganda, buli alina erinnya Ganda nti Muganda. Eryo gw'owulira ng'aluma n'emba ng'alinga ng'aluma empagi olw'okuba nti oyogedde Oluganda oba oyogera ebyo bikwasaganya ku nsonga z'Obuganda. So nno njagala nkibadde mukiwulira bulungi nnyo mutegeere nti ensi yammwe mwino girwanirira. Kankiddemu omulundi ogwokubiri. Tuukiridde weewaawo mu maaso ga Katonda tetusaanidde, kubanga tetutuukiridde anti tuli boonoonyi. Mu maaso go Mukama wange tetujaawo, tetusaanira olw'obujeemu bwaffe. Kyeguva gutukka mu vvi ne tukkiriza nti gutusinze, si lwakuba nti tukuuma bubi, wabula lwakuba tetukyakuumira ddala, tetukyasobola kukuuma. Bya bwewussa bwennyini bye twegumyamu n'okwekubagiza nti olusubi olumu bwe luva ku nju tetonnya. Eyaffe tetandikidde mu kutonnya butondo, wabula okuyiika ebitaba by'omusaayi. Naye nga ddala lwaki ffe obwenkanya bwe buliwa mu mbeera eno? Ddala ffe tetuliiko waffe. Wano bwe wataba waffe, ewaffe yewa Mukama wange. Bwe wabanga waliko ewaffe nga tewakyali waffe, obutuddukire wa, twekukume wa? Kubanga buno obuwambe bwennyini ewa Katonda gye twandiraajanidde, ababaka be twandiiseemu okutuwolereza
ate ku bituuti bakuumisibwa migemera wala, ate ne Namulondo yennyini yeebungululwa bibomboola kyokka n'eddamula ekulemberwamu Bugombe. Nkimanyi muli ba mukwano, mwogeranya ne mukkaanya, muwulizaganya ne mutegeeragana, musobyagana ne mweddiramu. Ababe be bangi okukira ababo, kubanga naffe ate tuli babe. Watyanga ababo abakumazeeko, kubanga naawe ate obawuwe. Ate nga kisobokera ddala. Bwete yali mu buya okukekeza ennyago Kawanda Muliro bwe yali asindiikiriza omusuutibwa aziika ebyennono byaffe, naye amuziika eyo. Kisoboka okuba nti mugwano gwaffe yatwazikamu bwazisi, tusobole okubimuddiza mu kukkaanya okukwenyekwenye. Lwaki twepaatiikako ebyemmomboze nga tuli kwaffe? Lwaki twebatiza ery'enfuuzi nga wooli? Lwaki tulemesebwa olulimi lwaffe lwe twayonka ne tukakibwa olutaliiko nnono? Omwana w'abasammulekere yalugaana, teyaluganya. Omwana w'omulungi teyalwaniriza, yaluzira. Omwana w'omusuutibwa yanaalusenza lusendewo olulwe olw'abajjajjaabe. Abeeyanza ebitongole olw'ebitiibwa, amagandula n'omulyo. Mwoyo ababikkulira ani abafujjako eddusu? Batukuluzibwawa okusaanira? Batendekebwa ani okutuukirira? Bakimanyi nti obuvunaanyizibwa bw'ebitongole ewuwo buluŋŋanyizibwa butonzi. Nkakasa kino bakimanyi era bakituukiriza. Mu kitontome ekyo muliddemu erinnya Bwete. Mu kitontome ekyo muliddemu erinnya Bwete. Bwete ly'erinnya eryaweebwa omugenzi Kawenkene Milton Obote Ome Opeto. Ly'erinnya erya Bwete lyamuweebwa nti yasaanyaawo Bwakabaka era n'awaŋŋangusa Muteesa n'amuttira mu ggwanga erya Bungereza. Ate ye gwe muwulidde omusuutibwa Yoseeri Tibabulwa yajja n'okukwenyakwenya n'atuddiza, kumbe naye yalina ebigendero ebibye essaawa zino ebyokwagala okusaanyaawo Obwakabaka otufuula bamulekwa tubenga n'ennimi zaffe zisaanyizibwawo mu bufunze bye mugambye nnyinza okubannyonnyolamu ebitono ennyo ku kitontome kino. Ntuza mutegedde Bwete n'omusuutibwa. Abasajja nno bano bakafulu mu kuwandiika ebitontome n'emizannyo. Bw'oba toli mwegendereza nnyo oyinza n'ogenda mu fiyeta okulaba omuzannyo gwabwe n'ovaamu ng'osese onyumiddwa, naye bw'otuuka ku wankaaki w'oluggi ng'ofuna bakubuuza owaaye omuzannyo guno otegeddemu ki? N'ogamba lindako, wait a minute, ntegeddemu ki? Okuzzaayo akatono. Mwenna abasinga obungi ennyimba z'omugenzi Erimani basudde mwakazitegeera amakulu gaazo, n'ez'omugenzi Paulo Kafeero mwakazitegeera amakulu gaazo, n'ez'omugenzi Sebadduka n'abalala ndereza akadonkamu. Kubanga ziyitibwa ziwandiikibwa ne ziyimbibwa ne zitwala obudde ne bazifulumya mu lulimi Oluganda lwennyini. Ebigambo biba byambaziddwa era nga birimu amakulu amakusike mangi nnyo, naye ennyimba ezanguwa okubategeeza ne kyemwagala okutegeera ze nnyimba ez'okuwemula nga zirimu ebintu biwemula zenye, n'ennyimba ez'amakulu tosobola zitegeera. Yensonga lwaki nti aba ategeera basudde nti kati olwali bategeera omusajja yali mulanzi n'omugenzi Paulo Kafeero baali balanzi ne Ssebattaka ennyini yali mulanzi n'abalala, ebintu by'oyogera bikyaliwo birabikirako ddala. Kati kyekizibu kye tulina nti abantu tebategeera, balwawo okutegeera wala n'ebigambo byenjogera olumu abantu bali mu bitegeera. So nga nfundikira ngende ku nsonga era njala bagamba bukyangambira ku social media kuno okubwanyi bw'ekitabo n'emikumbatimbagano emirala gigenda mu myaka ndooza nga 6. Nabagamba nze sirina kifo kye njagala mu gavumenti ya Museveni kebere gavumenti ya Kyagulanyi kebere luddawa. Siri mu struggle nti nina kye nnwanirira nti nnwanirira ssente nedda oba kifo kyonna nno. Nnerwanirira nga nze ku lwa famire yange ne ku lwa batasobola kwogera ne ku lw'eggwanga lyabwe. Byenjogera bivunaanyizibwako nga nze ku lwange, era sirina kifo kye njagala nti wano ku social media nze ninewo ekifo nedda kubanga sisobola kutwala kifo kyonna. So ali eraliikirira nti oba nina kye njagala please sikola bintu bino nti nina kye nnoonya, no, kubanga nabagamba bwe batakimanyi mukijje ku nze.
osobola okufuuka kyoli ku mutimbagano wano naye nga kyoli munda gw'okimanyi ekituufu okimanyi zekyendi munda nkimanyi lwaki nkimanyi oli akulabira mu kifaananyi ye kyayagala akulabiramu nga gwerabira mu kifaananyi ekirala ekifaananyi kyange nkimanyi kyennerabiramu nkimanyi yensobola kyokugaa nti ndi mu struggle eno nga sirina kyenjagala njagala ggwanga kukyuka yensobola kimbaga nti nze olunaku olustruggle oluggwa ng'omukulembeze president Kyagulanyi yali mu ntebe obubaka buyinza bukyuse nzira mu kyalo that is it sirina kyenjagala temudde kumweraleka msimeyagala no sirina kifo kyenjagala period abalwana olutalo okuleeta Museveni mu buyinza tekuli wadde alina ennyumba mu Kampala abavuga zimpenko n'essaawa zino mu Kampala tebalinnyako Luweero abalina fulaati mu Kampala babbye eggwanga tekuli yalinnya Luweero abaali Luweero bonna baafa tebaafuna dde n'ekintu kimu baalwana nga balowooza nti balwanira okukyusa eggwanga kumbe baali balwanira nkwezenge ekibonyaabonya bannayuganda essaawa zino kwe kweteeka obwesiga mu Museveni naddala Abaganda bw'atuuse laba kyabakola kubanga yalina ekigendero ekikye gwalwana mu struggle ng'osubira nti oyagala kifuba gw'okulya social media oli ku Longo platform oli mu Longo revolution gwalwana ng'oyagala bwa kansala oli ku Longo platform gwalwana ku social media twachenyi oyala bwa minister oli ku Longo platform ayagala owe mupinga gwolwana kyekikulwanya ku social media eyo oli ku Longo platform gwakola ekintu kyonna ng'olina ekigendererwa nga si lwakukyusa ggwanga ensi Uganda etomala singa eba ekyuse nga buli kimu kiteredde njala bategeeza tuyiga okulwanirira eggwanga nga tetulina bigendererwa lwanirira eggwanga tolina kigenderera yenna omuntu alwana ng'alina ekigendererwa kino kyendi bwe sikifuna era abasinga obungi abalina ebigendwa bonna bavaako dda ku struggle n'abala mujja balaba balina ebigendwa biri paso biri hidde mujja balaba nga bava ku kigendererwa kyabwe ne singa oba osigadde ku kintu nga olwanirira ggwanga kukyuka lulwo famire yo naako bantu abatasobola kweyogerera n'ebigendo byekukyusa eggwanga that is it gwe kasitoga nti nze njala kusomera kufuuka simeki yamaani wa Facebook toli ku struggle simanyi njala kufuuka nze nagine TikTok toli ku struggle simanyi na grupu z'abantu toli mu struggle wanti waliwo omuntu aoni nga muntu teriwo omuntu alina grupu ndize enkomandiga grupu gundi no tulwana kukyusa ggwanga by all means nga tukozesa emitwe gyaffe awo tuvuddewo mwenna abalina emmotoka mu Kampala mu Uganda mwegendereze nnyo omuze gw'okubba namba plate gukyagenda mu maaso nekyentegeddeko nti poliisi eba egumanyiiko Ossi ne DPS Ward Kampala mumutwala Nankulabye obubbi bwa namba plate mu kitundu kye Nankulabye Bukesa oba ekitundu kyonna ekitwalibwa Odi Kampala division njala otegeeza bannayuganda abakulira poliisi badiringa n'ababbi balina n'essimu z'ababbi ngenda bazannyira akatambi k'omwana nga bba namba plate y'omuntu naye teyategedde nti waliwo CCTV kamera ekyennaku ekisinga okukwasa ennaku omubbi ajja nabba namba plate najja n'akapapula akaliko ennamba y'essimu n'agikuteerawo oba oyagala namba plate yonkubira oleetosinkane nkuwe namba plate yongolose ssente kati oba tolina ssente togenda lwoba ku poliisi ng'eddaawo ng'etandika okukubuzaabuza kati bwesitona ogenda ku poliisi singa obukulu nga bagamba tiye muli yakubbye nti olina footage nti mulira ng'ombalaga poliisi ng'egugamba oyo omubbi tumumanyi waliwo omuntu omu mu bitundu by'Enankulabye babbye namba plate ye omubbi n'alekawo ennamba y'essimu omwana bwe yagenze ku poliisi bamugamba lindako omubbi tujja mufuna kati yagenze okulanga poliisi mu Luyisa n'agenda ku poliisi Odi Kampala gyasinkanye bakulu ba Odi Kampala n'abagamba babbye namba plate yange omubbi n'andekera ennamba y'essimu yabadde tannagiwaayo nga Ossi amaze okulaba vidiyo naga omubbi mumanyi Ossi omukulu akulira poliisi Odi Kampala n'ajjayo essimu n'akubira omubbi yennyini essimu n'amugamba leeta namba plate n'okuwadde ennaku 2 naye kati zigenda mu wiiki omubbi tannaleeta namba plate ate n'ennamba z'essimu zonna yaziggyeko naye ng'ate Ossi yamukubira bye bino wano wammanga
kasooke nzijemu ekitangala kireka kyamaanyi nnyo. Ekyennyamiza ababbi ajja okubba namba plate n'alekawo n'akapapula ke namba y'essimu omukubire omuwe ssente, naye omwana bwe yatutte vidiyo n'agitwalira abakulu ku poliisi y'odi Kampala ng'omubbi bamumanyi nga ne namba y'essimu y'omubbi bagina bamukubira aleete namba plate, omubbi tannaleeta namba plate, naye n'omubbi n'essimu yaziggyeko. Ye Uganda bwe tuli kati Kampala y'ensi mwe tuli, poliisi yennyini diringa n'ababbi balina n'essimu zaabwe babakubira ne bagulira n'omunyago gwe babbye ne bagugabana. Kati poliisi mu Uganda obeeramu wekka ng'oli serious wekka. Kati awo tuvuddewo, kati ndowooza katugendeko mu bubaka bw'essaaza nnyo kubanga waliwo information gidanjala okutajjo ne sigita olw'ensonga tubudde bwadde bugenze. Information eno njala mugiwulirize bulungi nnyo, tugenda jjuwa eddakiika zeezo, njala mugiwulirize bulungi nnyo. Eri mu kind of voice note naye mulimu information nyingi, mugenda giwuliriza bulungi nnyo owulire bigenda mu maaso mu Uganda n'abantu betuyita ba politician n'ebintu byebakola. Wulira bulungi nnyo. Webale emirimu gya struggle gyonna, webale kutambuza information. Nkuweereza obubaka buno nga njagala okuweereza abantu bonna kubanga gwe omukutu gwo platform erabwa wonna. Ene waffe abantu bagirabidde kati myaka giri 5. Information goba wadde abayambye nnyo era abazibudde bantu bangi amaaso. Wabula njagala kutandika nga nkuba omulanga ogutakungula eri bannayuganda bonna bamanye ekintu kimu nti omulabe wa Buganda si mulabe wa Buganda yokka, wabula abamulabe ya Uganda yonna okutwaliza awamu kubanga Buganda ye nakazadde wa Uganda. Era abasajja bano ababiri Mpuuga ne Mayiga kussa ne bannaabwe bonna akabinja kaabwe aka DP Block akali Emmengo, mbadde nkuweereza obubaka buno nga njagala obutambuze bubune kubanga data waabwe ebintu bye bakola ebitundu nga 8 ku 10 tubadde tusobola bifunako era nga tweteeseteese bulungi tubikuweereze. Ndowooza muwulidde kati information etandise, muwulire bulungi nnyo. Nja kukozesa erinnya lya Kajabaga okutegeeza Mayiga kuba Mayiga amutuumye Kajabaga. Muwulire amannya gana gali abiri. Kajabaga ye Wasanya Kawe Charles Peter Mayiga Salonga Mulengeja ye Kajabaga. Lirinnya erisooka eryokubiri lyagenda otuuma lya Mpuuga. Muwulire bulungi nnyo. Amanya Kajabaga ye Wasanya. Eryokubiri mugenda ddula nga alituma Mayiga, wabutuma Mpuuga. Wulira. Wulira. Nja kukozesa erinnya lya Kajabaga okutegeeza Mayiga. Kuba ffe erinnya lyetera okukozesa wano okusobola okubuzaabuza obulungi. Nennabi okutegeeza Yoseeri. Wabula nga sinatandika information ekwata ku Mpuuga ne Mayiga ne banne bonna abafumbekedde Emmengo Abanyarwanda abo. Mbadde njagala abantu batandulule ku bigere tuddeyoko ku byafaayo
kuba ebyafaayo bye bivaamu ekiriwo kati. DP si kibiina kya Buganda ng'abantu bwe boogera. Kuba abantu owulira bagamba ekyo abo be baffe ekibiina ky'abajjajja. DP si kibiina kya Buganda lwa nsonga emu. Mu 1961 DP yasooka okufuga Ben Kiwanuka nga ye Prime Minister. Naye Abangereza bali batuwa obwetwaze mu 62. Ben Kiwanuka yagaana okwegatta ne Ssekabaka Muteesa. Awo abaaliwo ne batwala Obote ewa Ssekabaka Muteesa ne batta omukago. Era Ssekabaka Muteesa yagamba ono omusajja anaaba mwesimbu ayinza otya okujja mu maaso gaffe wano ng'ali mu ssaati ya mikono mimpi. Naye n'atakitwala naye ng'ekyo kikulaga nti DP kuva emabega bo ba Democrats tibakkiririza mu nfuga ya nnono kuba bagirabanga ey'obusibiramu bwe y'ekikabbulu. Kati bwe tujja mu 66 ebizibu byonna ebyaliwo Ssekabaka awaŋŋanguse waaliwo obuzibu nti Obote yatandika okunoonya aba DP abamu bw'abatta bw'abayingiza amakomera. Kaakati ne kireeta obwasseruganda wakati wa Buganda ne DP. Kati aba DP abasigalawo bagenda Emmengo ne beekwekanga Emmengo nga beekwekayo nga balinga abaweereza ba Mmengo naye ng'ekituufu baali ba DP. Kati awo DP weefuukira ekibiina ky'Emmengo naye nga DP si kibiina ky'Emmengo kubanga okusookera ddala Ben Kiwanuka yagaana okwegatta n'Obwakabaka. Era bwodda emabega n'okebera ku Nyerere waliwo yagamba nti twali twagala Abangereza batuwe independence East Africa eyawamu naye abantu abamu baabiremesa. Naye kye yali agamba abantu abamu yali ategeeza Ssekabaka Edward Muteesa nti be balemesa East African Federation eyawamu nga Banyere bali bagala batuweere wamu obwetwaze. Era ekyo ekintu ekyo abantu bakifuna bulala mbu DP kibiina kyaffe kya Buganda. DP tekibangako kibiina kya Buganda. Ffe twalina KY ne yeegatta ne UPC naye olw'ebizibu nti twalina omulabe y'omu twagenda ne tuyingira ekintu kyekimu ng'aba DP bajja Emmengo ne bayambako mu buweereza naye nga baguluminga bantu baabwe kubanga DP kugamba yajja ne yeekweka mu kiswa ne yeekweka mu Emmengo. Kaakati mu 71 Amini bwe yawamba Obote DP yalisangibwayo Emmengo. Kyova olaba Amini eggwanga bwe lyamutabukako ennyo nga Obote ne ba Museveni badde bwe batta abantu n'agamba kye kiyinza okutereeza Uganda. Ben Kiwanuka gwe yali alonze nga Ssaabalamuzi kwe kumuwa amagezi nti naye lwaki tokkanya na Buganda eno nokkanya nayo ne tutereeza ensonga Kabaka nadda. Era kyova olaba ebifaananyi bya Omulangira Mutebi ng'ali n'Amini nga Ben Kiwanuka ali awadde Amini amagezi nti Obote ebintu byatabangula wali badde obitereeza obuyeekera mu Uganda bujja kuvaamu. Era kyova olaba Museveni yawooninga Ben Kiwanuka yagamba twamuwooninga tokola n'Obote n'alemerako n'akola n'Obote. Kyekyaviirako Ben Kiwanuka okukola ki okumutta nga ayinza kubanga bo baali Mmengo nga balinga abawolereza Mmengo kuba bo baali bakizudde nti balina kwekweka Mmengo ye last refuge wano mu Uganda. Kaakati mu 8 Obote bw'akomawo n'ategeka akalulu ako akali ak'ekivandulo. Mujjukire Museveni akeetabamu. Naye Museveni yajjanga ani? Museveni yajjanga era Katumba oye. Kubanga toyinza kuŋŋamba Obote yali amanyi bulungi nti Museveni si Munna-Uganda. Era bwe baali mu nsiko yakyogeranga nnyo. He is not even a Ugandan. What is he fighting for? Kakati omuntu Obote gwe yali amanyi nti si Munna-Uganda lwaki yamukkiriza okwesimbawo mu kalulu k'ekinaana. Kitegeeza nga naye bwaleeta bakabuleta bwaleeta bakatumba oye basimanyi mayambalaani naye Obote bwe yamuleeta era akakakodi akamanyi bulungi kyova olaba naye azze akakozesa okumala ebbanga. Kakati
Museveni lwaki adduka je yegatte ku Buganda balwana olutalo okuva 81 mpaka 86. Obote yali Museveni yali ategedde nti Obote afuuse liability eri Obote. Be baali batsa abantu okuva bwe balumba olubiri, be baali bajja baali balive Tanzania bajja bakole emirimu emikyamu kwegamba ng'ayina ebiziringu bingi. Kati omuntu amaze okuddamu okulya obwa president abatamwetaaga oyo Gasi abayina okumujjawo nga ne bwajjawo obujulizi. Kakati Museveni yamanya nti budde bwonna wendi siriiwo. Kyova olaba yadduka najja ne yegatta ku Buganda najja n'abagamba abataka tebali abasajja mbamanyi kyemuba mukola twegatte nze ebyokulwana mbimanyiiko twegatte musajja tujja mu Megga. Era Katonda n'ayamba omusajja ne bamumegga. Mu 86 olutalo bwe lwaggwa Museveni yali tayina mirandira gya byabufuzi wano mu Uganda. Kye yakola ng'adiringa kugamba ng'akola ayina enkolagana n'abantu Abaganda abaali abagundiivu nga Samusoni Kisekka ali eno saidi ze Kalungu eyo saidi ze Gomba Suubulanta ayinza okuleetayo obuyananga bubiri oba busatu mu katale. Abantu be yakolagana nabo waliwo ono omulala owa banka wa Greenland Bank mumumanyi bulungi oyo. Kugamba Abaganda abaali abagundiivu Museveni yabakozesa nnyo. Naye yalemu okuyingira Mmengo okugikozesa kubanga bwe bali mu lutale eri mu nsiko bamugamba ffe tuli Baganda tulwana kuzzawo Bwakabaka ate gwe oli Munyarwanda ate gwe ogamba otya naawe oyagala kuzzawo Bwakabaka. Gwe gamba DP engeri yali eyingidde Mmengo ng'abakulembeze bonna abaliyo ab'Emmengo ba DP ng'ate Museveni talina ngeri gy'agendamu Mmengo wabula nga talabanga kyamaanyi kubanga mu budde obwo tewali kutiisatiisa kuva Mmengo nga batiisa kutya bwe bazze Obwakabaka. Wabula bwe bagenda mu kalulu k'96 simwogerere n'awangula Museveni gwe tuyita Nabi. Simwogerere bwe yakuba Nabi mu kalulu olwo n'amanyira ddala nti Obuganda buba busembye omuntu asobola ddala bulungi okujja mu ntebe. Awo n'atandika okuyiiya obukodyo bwonna okulaba nga asaanyizaawo ddala Buganda. Yadde nga yali azze n'ekigendererwa eky'okusaanyaawo Buganda wabula kyali tekinnaba kutuuka kweno levo nga kwe tugirabira kwakikolera kati. Kugamba yali alowooza nti nga bwe baali mu nsiko ajja kulibba byabbe atereeze ku banne kubanga yali agambye nti mutuyambe tujja bawangula olutalo mu luwangule mutuyambeko naffe tudde ewaffe. Kyekyali ekigendererwa ky'okusooka. Wabula nga n'entebe maze omuwoomera emyaka ziri 10 nga ne banne bagundidde. Olwo ne balabira ddala nga waliwo obwetaavu obw'okuggyawo Obuganda basobole okwenywereza ddala kubanga balaba nga ebitundu bya Uganda ebisigadde amakulu birina matonotono okusinza mu byobufuzi. Njagala nnyo oteeka essira ku information eno otandika okugatta ebyaliwo ebibaddewo wakati n'ebiriwo essaawa zino n'obuvuyo obugenda mu beeyita ab'oludda oluvuganya abalwanyisa Kyagulanyi Emmengo wenjagala ogattire dots tusimbudde. Awo muganda wange Lumbi nsobola okugamba mu kino ekitundu nti information atandise. Era nga bw'otera okutugamba nti ojja kutya naawe n'abawulira mujja kutya. Akalulu kali kenasembeyo okwogerako aka 96 nga kawedde akalimu simwogerere. Awo Museveni apangapanga ate atondawo FDC ng'ayita mu Besigye. Wabula FDC era yalema okujja ekibiina kya DP Emmengo. Kyasigalamu obulamu era omuntu yeebuuza DP ebeerawo etya okuva ku independence paka kati nga tefuze nako tegenda nko mu State House sente ezijjawa abakulembeze baguluminga ate nga weewuunye DP ebadde n'emirandira okuva ku LC1 ng'erina obukiiko paka ku national level naye tefugangako naye weebuuza ebaddewo etya. Kati
Kizza Besigye bw'alemererwa okuyingira Mengo era nga bamwekengedde, olwo Museveni agenda ku pulaani B. Pulaani B eriwa nti Mengo olwedde waliyo bannabyabufuzi nga abamanyi aba DP, ate wali munnabyabufuzi obulyake n'obukenuzi bwe busula era bwe bunaabira. Kyobulaba abantu okwetoloola ensi yonna batandise okuleeta mu ofiisi naddala ez'obukulembeze abantu abatabadde mu byabufuzi. Oli abadde mulimi najja neyesimbawo abantu ne bamuweerawo, oli abadde muyimbi kati nga ba Trump bw'obalaba omuntu ava ku mirimu gye, kubanga bannabyabufuzi abantu tebakyabeesigirako ddala okwetoloola ensi. Kaakati Mengo wabeerayo bannabyabufuzi nga be baweereza be bafuuyira Kabaka nga batambudde nabo kuba be yasangayo nga be bamuyambako emirimu. Wabula njagala nkujjukize nti simwogerere ne bali abaddipi abasajja abakulu baali bayina abavubuka be baguluuminze, ng'era baguluumingidde ku mutenda gwa bukulembeze bulungi. Kati omwo mwe muli ono Olodimeya wa Kampala, mwe muli mwalimu Badamyano Lubega, mwalimu kati kwegamba kyengezaako okugamba wano nti waliwo abaddipi abaali bayigidde ku basimwogerere bali abakulu nga bebatambuliddeko. Wabula Mayiga ng'akozesebwa Museveni kuba Mayiga aludde Mmengo awo kumpi okuva ku matikkiro ag'Naggalabi, Mayiga ali Mmengo awo. Kaakati Mayiga mwe bayisa zino enkwezingi okusinga nga n'abasinga obungi baakabano bonna bannalwanda, omuli Bampuuga, Bamabikke, Bambidde, Baseggona, Basiranda. Kaakati mwoteeka kati omulimu gwabwe gusinga obukulu akakabinja akaali Anirule akayowaiddi mu DP ng'oggyeko ku bali abakulu, kuba bali abakulu bagundi Erias Lukwago bano babalikuruutinze buli kuruutinze bajja nga bazze ku bintu bibiri. Bajja nga balina agenda yaabwe naye nga Mayiga yali in charge. Agenda yaabwe ebimu ku bye tulinako balina ebiruubirirwa bino wammanga. Ekiruubirirwa ekisookera ddala okugoba abakozi bonna ba sympathizers mu staffu y'emikutu gy'amawulire egya CBS ne mu staffu y'Emmengo. Nti oli kati nga woolaba njagala mbawo ekyokulabirako ng'ono Kayibanda yayimba ennyimba za Lubaale, simanyi Kayibanda omwana w'effumbe, buli gwe baditekitinganga nti oyo alabika ayagala obwakabaka ng'omulimu togusigaza. Buli kati wano omulimu Bakasodde, Babbire Katumba n'abakozi bonna abasigadde buli gwe bakudetekitinganga nti oyo ayinza okuba ayagala obwakabaka nga bagoba. Ate n'ekirala ekisinga obubi nti n'ekirala nti bwe badetectinga nti oyo Muganda, kuba bakimanyi nti Omuganda asobola okulya akasente naye ayina watuuka n'agamba nze kana akasente sijja kasobola. Era abantu abasinga emirimu gyabwe bagifiirwa. Ekirala to capture kugamba bakapturinge institutioni zonna omuli olukiiko lwa Buganda nga bagenda era Mayiga agenze alonda abantu ebiseera ebisinga bw'ogenda kati weetegereza mu bitundu by'e Buddu, Gomba, Kooki, Kabula, Mawogola, abantu bonna abasinga Nakasongole eri e Buluuli, abantu bonna abasinga okuvaayo mbu bakiise mu lukiiko lw'Emmengo baakabano bakapitalinga enkiiko ezo baziyingizeemu abantu baabwe. Olukiiko olulala okapitalinga institution endala obukulembeze bw'amasaza, kuba kaakati waliwo ekyokulabirako nga essaza nga Buddu toyinza kuddira muvubuka wa myaka 20 alimu 3 ndowooza nga mu 2 akyayina n'abaana abayonka omuwa obwami bw'essaza. Egyo emirimu tukuze tumanyi nti gy'abantu bakulu, abantu abagenda mu buweereza obutaliiko musala. Kwa kati omuvubuka ng'oyo simanyi Judy Muleke
ayina abaana abayonka ayinza ate okuweereza essaza n'obwesimbu nga terina na musaala gwa salenti no omwezi ofuna obukadde 2 okujjako obwo buli omusindise kutunda ebintu bya ssaza. Kakati bagenda bajjamu abantu abakulu abagundiivu abasobola okuweereza nga bawaayo buwe ku lw'obulungi bw'eggwanga lyabwe. Ne baleeta abaana abakyayina ebizibu nga bamuwaayo akamotoka ne bamuwaayo kuba tiwali musaala gwa nkalakkalira wabula ekibaasa eritaka ne ligenda. Bagenda bakola ebintu bwebityo basobole okusensera obukulembeze bwaffe kuba bwali rooted munda. Ekirala ensonga eyokusatu Museveni yali atumye Mayiga ne bana abavubuka okwawula Kabaka ku bantu be mu buli mbeera yonna. Sharinga video tobola Bamayiga yaba Kabaka antumye Kabaka ni bwaba atuddawo era Mayiga ayogera naga Kabaka abagambye kino na kino. Kabaka kugamba Mayiga emyaka gye yasooka okubeera Katikkiro yeetooloola Buganda nga buli ssaza kumpi omwezi amalayo Buganda yonna. Sente yazijjanga wezeetooloola Buganda ng'afaayo okulaba nti abantu bamanyiira okulaba feesi ya Katikkiro oyo Kajabaga okusinga nnyinimu. Naye nga Nazzikuno bakabaka bye batabaalanga Obuganda ng'era Katikkiro asigala kuweereza mirimu gya mukama we waatali lwakuba nti eyo enkola yagenda ekyukamu ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi kuba yagenda bwe yali baamutuuza ku kiwunga akyali muto. Kati bwe yali omuto nga Kaggwa Apollo Kaggwa ow'ekitiibwa nga yamala ebintu ebisinga obungi. Kakati bano abazzeeko ne kibagenda mu nkula nti Kabaka abeera eri mu lubiri Katikkiro n'agenda n'akolera Obuganda naye nga si bwe kyali okuva olubereberye. Katikkiro ayambako buyambi nyinimu kumulamulira ku nsi wabula sebiye Katikkiro kulamula nsi ku lwa nyinimu. Kyova olaba Bassekabaka Ssuuna baatabaala, Bassemakokiro, Bajjunju, Bassekabaka bonna baatabaala. Era tolina Bakatikkiro batono nnyo boolaba mu byafaayo naye nga bakabaka beekoleranga emirimu gyabwe. Era awo tulinawo obunafu ku balangira abali eŋŋoma ya Buganda. Era ekyo bakituukiriza bulungi. Okapitalinga institutions emmengo nakyo ne bakituukiriza. Okugobayo abantu bonna basympathizer b'emmengo nakyo ne bakituukiriza. Ekirala okuggala enzigi zonna ez'obukulembeze nassali kugamba ezalibadde nga nassali bed ez'obukulembeze mu DP eri eyawamu ey'ebyobufuzi political party then ne Buganda nga institution. Buganda abakulembeze twabajjanga mu Baganda Nkerettanyi, twabajjanga mu Nkoba za Mbogo, DP abakulembeze baayo yabajjanga mu UID. Njagala ombuulire Nkoba za Mbogo ne mu masomero baagijjayo tekyaliyo. Era nga beekwasiriza nti ate essomero ly'abantu bonna tewayinza luto okubeerayo Baganda Nkoba za Mbogo. Njagala olaba obukulembeze bw'Abaganda Nkoba za Mbogo nti bwafiira ku Bampuuga, ku Bamayiga, era bwafiirira ddala ku Bamuka, ku Bambidde. Awo Nkoba za Mbogo yasirika. Era kyekigendererwa kyabwe baggaleewo tewali mukulembeze mulala ddamu kuva mabega kuyingira structure za bukulembeze. NEDP era UID baagiggala. Era nduuza obujulizi mu bulaba wonna UID tekyalina bakulembeze beeguluuminga ate nga yalina salebedi y'obukulembeze wano mu Uganda. Nkoba za Mbogo, Baganda Nkerettanyi n'ebibiina byonna ebyavaamu obukulembeze wano mu Buganda byonna baabiggala. Ekigendererwa ekirala kansoke mbagambe kino nti Kabaka abantu bano yabategeera era n'abamanya wabula omuntu w'okkubako omukono yamubula ndowooza. Kyova olaba Kabaka alina settlement z'akola n'aga mwegendereza abo abeefuula nti bazze okunyweza empagi za Buganda 5 wabula nga bazze kuzinafuya n'okuzitemawo. Singa onoonya ku vidiyo eyo abantu n'ogibalaga abantu ne balyoka ne bamanya bulungi ekintu kye twogerako nti zino zonna empagi ze bajja okumenyawo era percentage ebitundu nga 80 ku 100
Mayiga n'akabinja ke ebintu badde babituukiriza. Kati Museveni yabasuubiza oba Nabe yabasuubiza okubasasula. Kuba bamubuza tugenda tusasula tetulina musa n'abateeka ku musaala ogw'enkalakkalira. Omusajja ono Kajabaga n'Empuuga. Mpuuga alina ekintu kyayogera mbunze nali muweereza wa Kabaka ndi musajja wa Kabaka era nze nvudde Mmengo okwesimba ku Paalamenti nga nvuga Benzi. N'omubuuza n'omugamba wasoma busomesa. Omusomesa mu Uganda asinga okufuna essente nnyingi mu budde obwo tiyawezanga nakakadde. Igwe Benzi wagigula otya ng'ate Obuganda tebwasasulanga na musaala. Kakati awo n'otandika okumanya bano abasajja ssente gye badde bazijja. Museveni oba Nabe yabasuubiza ebintu bino wammanga. Yabagamba nti kugamba yabayisizanga amabaasa n'abawa basale abaana baabwe nabo bennyini okusoma. Kati nga Mpuuga gundi gye yamaze koosi y'obwalooya ezo zonna basale ziva mu State House. N'abagamba ajja kubafunira abayizi ebifo by'obufuzi. Yamujja e Kampala n'amuleeta eno e Masaka gy'atalina yadde muganda we, gy'atalina yadde jjajjaawe, gy'atalina yadde Kayumba nga wa DP. Ate n'asangayo owa DP longo serving officer kubanga kaada Kawanga gwe yajja mu kifo ekyo yali alina kaadi ya DP ate nga servingidde ebbanga naye mbu bo basuubi